buli lukya neeyongera okukakasa nti lumu bagenda kunkuba lwa lugambo. Nkakuddiremu buli ku makya lwenzukuka ekintu muli kiŋŋamba ti simple lumu bagenda kukuba kibooko lwa lugambo. Mwana wattu nno olugambo lwembawa teruba lwa kulimba. Mbeera nina wendujjenga ensonda enneekusifu nzeesiga. Naye olw'okuba nti ekimwa kino sisobola kisiba nina oddobawa. Bambita Simple MC aka mwankazaako erya Kalirugambo Promax. Kitegeeza ki kasita owulira akagambo ako gitambuze giteekeko share. Simanyi lwaki nseka naye ggwe mu nsi muno buli kintu ky'okola ng'oli mu ggwanga Uganda togezanga n'okola ensobi n'ozannyira mu nkyukakyuka y'Abannayuganda. Bannayuganda kyobamanya buli muntu yenna azannyira mu nkyukakyuka waliwo Munnayuganda akulinako bwino naye aba asirise ng'alindawo obikkulo muwapa agubikke. Tambuza vidiyo mba nnyingiddewo. Luno lwokya mu butuufu nange mbadde sisobola. Mubadde muwana lwankole kutambuza naye nange munzikirize entambuze eno. Va strange amanya Bambita Simple Kalirugambo Promax. Mukadde waffe gwolaba ku screen ne bannaye nze gano simanyi na kumanya gano go galina okunkubya ku kibooko naye ngenda gabawa oba bankuba munansabira munampositinga nti free munagamba sorry Simple naye nga nina okugabawa. Omukulu gwolaba ku screen mukadde waffe oyo amanya bamuyita Fred Mukasa Mbidde. Okawulidde ndikuddiremu Fred Mukasa Mbidde. Omwana amukozeeko forensics. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba omwana amusoosotodde. Nze mbadde simanyi tono omusajja si Munnayuganda. Kati njagala owulirize eggulire lino olitambuze buli omu alifune kubanga Bannayuganda mulina okugamanya. Ekigenda okunkubya nkiddamu lujja kuba lugambo. Kati Boston akuleetedde bwino ku Fred Mukasa Mbidde gwabadde tamanyi Fred Mukasa Mbidde. Omusajja ow'ekisige sirabangayo mu Uganda Munnayuganda alina kisige nga kino. Abadde omu yekka Fred Mukasa Mbidde. Naye oluvannyuma lw'okulaba akatambika neeno ne musangula mbitawo by'Abannayuganda abemmanyi Mbidde toli Munnayuganda. Omwana alese bwino uliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banakyukakyuka mbabuuzaako nga bulijjo ono radio Katwe. Ntaddewo ebifaananyi bibiri wansi awo. Ekimu kya Joseph Kabange Kabira yafugako Kongo emyaka 18. Ekirala kya Fred Mukasa Mbidde. Njagala oteekeko forensics. Wetegereze enkaliriza olaba ki? Olaba ki ku bifaananyi bino ebibiri olaba ki? These are brothers. Same group. Same blood group. These are brothers. Bana abantu ba Uganda. Kabira yasobola okufuga Kongo nga talina kakwate ku Kongo, nga talina nnyina mu Kongo, nga talina kitaawe mu Kongo emyaka 18. Tambuza vidiyo. Olinda kitambuza vidiyo omwana alese forensics. Ku Anko Kisige. Leero ogenda kakasa nti Bannayuganda basabula. Kati vuga vidiyo gwatulaba. Bwamala okufuga ensi ya Kongo emyaka 18 ate kati ye muyekera Kongo. Nenda bategezaako emyaka 3 ne mbagamba waliwo ensi gye bayita ER Republic. Ekyo ne kibagamba emyaka 3 emabega. Eyimu ku nsonga lwaki Museveni yatta abakuumi abali bakuuma Charles Waizire Mumbere omukama w'abakonzo yensi eno. Kuba Charles Waizire Mumbere yali amaze okutegeeragana ne Kongo ye Kinshasa okuteekawo ensi eno. Teekako share kugambye tambuza vidiyo saagala obeera kusagaasagana. Ogenda wulya kye bayita bwino waliwo ensi empya egenda okuliyetingibwawo nga bagiyita ER Republic.
ensi y'abasajja abalina ebisige bati ensi y'abannakinsige essaawa yonna ono kabuye Boston mukambwe muka vidiyo kuba abakonzo n'abakongo balina ebibagatta in character awo Museveni waaviirayo ensi eri awo kati yebalwanya bajagala bagala kugikutuula ku Kongo nga bagasa ebibuga Goma ne Bukavu batandika ensi bagiyita mugiwulire bagiyita ER Republic kuno ku program bwekubaako omukonzo owaddala kino akimanyi kyekyassa abantu ekasese nakati ekikyabassa eyo ensi bebagala bagi owning Kabila ddemu agifuge okusooka ngenda kunenya bajjajjaffe abesiga abantu bano nga tebabakozeko kye bayita bagagulamu kyeke nga tebafunye budde kwekennenya abantu bano ne babesiga batulekera omuteego ogutumalawo batulekera omuteego bajjajjaffe ne bakitaffe bannange temwanonyereza ku bantu bano kimala ate nyiza obutabanenya kale nnyo temana abasajja bajjira mu kaseera nga Buganda ejjudde ebisoomoozo Buganda ng'ekyayo Obote ne Obote yakolako statement n'agamba mba temumpadde kalulu temulondanga mugwira ono temulondanga Museveni mba temumpadde kalulu yali message y'Obote ng'ayogera kuba Obote yali amanyi bano Abannarwanda yabayita mu ssemateeka wa 1996 bafuke Bannayuganda Abannarwanda nga baagalamu akalulu yali abamanyi nga bamanyi bulungi n'atuwooninga ne tutawulira olw'okuba abantu baali banyiigidde Obote bakwatagana ne Museveni ng'ageze mbuyeekera ne bateeka mu buli ekisoboka kyonna okulaba nga wangula Obote bano abasajja mukwata obuyinza balina kye bayitayire n'agenda nga batudde wansi w'omuti omulabe waabwe yali Buganda kuba ngenda kubategeeza ebyafaayo ti Abaganda babadde bakutta obuyinza emirundi emingi mu Uganda eyawamu Pulezidenti eyasookera ddala yali Ssekabaka Edward Muteesa mukimanyi nti n'omugenzi Benikito Kiwanuka Mugumba yaliko Ssaabaminisita yasooka omwaka mulamba kati mwalimu Yusufu Kirondo yali yaliko Pulezidenti wa Uganda n'olule Nowaaka mwalimu Godfrey Lukongo Abinaayisa ne yafuga ne Paulo Muwanga yafugako ennaku koteeka Paulo Kabanga Ssemogere yawangula obululu yawangula akalulu n'atafuga kati Museveni bwakwata obuyinza yamanya nti omuntu gwe basigazzayo okulwanyisa Buganda okuva mu kibalo ky'ebyobufuzi yali Ssemogerere bamufumya 96 gamanyi Buganda bagimaze naye makali Omuganda kagamba nti kitatta munyima tekimumalaako nte daba Ssebaggala gyava Ssebaggala yajja ne political movement yagira mu kaseera katuufu Ssebaggala abantu ne bakkiriza Ssebaggala Ssebaggala era agenda kuttibwa ng'agenze Mbalala amasasi gamuyita mu kooti Museveni atandika okutya omanyi Museveni amaze ebbanga nga bw'abaako watuuse nga waliwo ekimulemesa okuyita wagenda okuyita ng'asikayo fayire emuyisaawo Ssebaggala bw'awona okuva eyo twagenda ne Ssebaggala ebuwenge nze nayagala Ssebaggala Lihaaji abajjukira bagenda ebuwenge ensi n'ensi yeyaniriza Ssebaggala ebuwenge naye nga tekiwunda kiva edina mu kaseera ako yali munnabyabufuzi ow'amaanyi eyo ebuwenge yateekawo embeera naye abantu bayaniriza Ssebaggala Lihaaji ebuwenga nze nali mwana muto nabagamba ze Museveni amanyi gange gonna ag'ekivubuka nga tadde ku Museveni nze nayagala Ssebaggala n'okusinga munnabyabufuzi yenna nazaala n'omwana ne mutuuma Nassa n'omwana gwe mpita Nassa lwa Ssebaggala nga linnya ndikutte ndituumye omwana wange naye nga nali mutuuma olwakwagala Haji Nassa atege Ssebaggala nze nabategeeza navange Katwe nembita mu katale ka Usafi akayitanga kalituuse edda nenga ku Clock Tower nensala ku Connolly Plaza nenzika wali ku Kyamu Towers gye bayitanga UCB wansi mu basement nga gye nnyingira Ssebaggala nga nsangawo yalina offices wansi eyo yalina supermarket gye bayitanga Ugantiko supermarket era nga amanyi n'okuntuma nengenda mu kiyembe waggulu nengamba muganda we Ajimedi Ssebaggala nenjigira mu motoka nga alina walaga Benz 190 nga mwendi mu Makindye yonna Ssebaggala bwe yasooka okukyala nga munnabyabufuzi agala okubeera meeya w'ekibuga Kampala yasooka kukyala ku kyalo bakiyita Musoke Zone Mwenva kuba eri chairman mu kaseera ako Sebyera Dawuda Kasozi
yali mukwano gwa Ssebaggala ng'omuntu nga bamanyiganye twamukyaza nze najjamba kulembedde tan left tan right paka ku kitawuluze waffe nkulaga ndayagala Ssebaggala ali haji nezimu ku nsonga lwaki Ssebaggala yafa abantu bamukyaye gye Mutego Museveni gye yamusuulako Ssebaggala nga amaze okufuuka ow'amaanyi Museveni yatandika okumutya n'atandika okubala ebibalo ebimufuula ebigenda okumuddamu ejinga yakwata Bamukasambidde n'akwata Michael Mabiki n'akwata Bakyagaba n'akwasa Akawuya Mubaraka n'abalala ne basemberera Ssebaggala ne batandikawo kye bayitanga UC Brigade gye sakkaanya nayo nze era nze ndi omu ku abo bannabyabufuzi abaakubagana UC Brigade yeyo emiggo Mabiki kino kimanyi nawe Mukasambidde kino kimanyi abamanyi eruwafu bayitanga ku mwafu ekyemmanga walingawo horo bagiyitanga Green Valley kati DP alina ng'enkola yeyo okuva edda nti bw'oba abantu abatakkanya ku kifo kimu nga bakikaayanira tugenda mu kamyufu okuzuula kani agenda tukwatira kaadi ku kifo ekyo kati enkadu ez'amaanyi zaali kwani agenda okubeera kiyamani w'egombola y'e Makindi kwaliko incumbent aliko Deogratias Kijambo nga waliwo Marvin Ssentongo yava mu Amerika oyo nga yajjidde mu UC Brigade eyalimu oyani Michael Mabiki n'oyo Mukasambidde kati nga mulimu Kalungi ayagala okujja mu kamyufu n'omulala Dr. Kironde Robert gwe mulaba oyo akuula amannyo wadino dento omuggo gwaseka baleeta Dudu ng'ejjudde emiggo bazze kutukubira mu horo basanga ndi gumite nga nayiye ttiimu omuggo gwaseka jujukira Dr. Kironde yafuluma mu horo omwo nga n'obusolo buli bweru kumanya omuggo gwaseka era nabawangula tebasobola kumpangula nali ndi gumite bagenda okujanga mbeetegekedde abajjukira ekyali mu horo munda eya Green Valley be bantu abo nga Ssebaggala abasindisa bajje batukube bakakase nti Marvin Ssentongo ali wano mu Amerika yajjira ku kaadi yaabwe tugamba tekisoboka nali nkyali muvuga nga n'amaanyi ngalina ate nga nkubagana era bannemererwa era baddamu bayagala okukola ensobi ku Kyagulanyi nga DP Eruminayi etandiseewo ekikwekweto ekyokujukusa bana DP naddala abo abasomerako e Makerere twali ku Makerere grounds ne bagala okuleeta akajagalo Mukasambidde oyo Nobatimaawo bakube Kyagulanyi obutajja Kyagulanyi yali gumiti nga bwe twali tumumanyi alina ne ttiimu ya Firebase naye nga mbyobufuzi tamanyi kiddako kati ffe abakeera okutegeera Kyagulanyi tumwetaaga twamupushinga gye mu DP azuukuze DP yali yeebase kati Museveni ng'akosa Nobatimaawo atandika okubala Kyagulanyi mutemulooza ndi Museveni Kyagulanyi amubaze kati yamubala n'amulemererwa bateekateeka okukola effujjo ku Kyagulanyi na diployinga amagye gange emiggo gyasula giyingidde munda mu university abakijjukira mukijjukira ne mbagamba mumukwateko twali tugenda kuba emiggo mu tenti bafulume nga bavuula era mawuuna alingenda okumukuba omuggo ogumukutula ensingo tetwandizeemu kumulaba abo abasajja babi olunaku olwo nali mbeetegekedde mmwe abalujjukira mulujjukira nayiwa na diployinga ne Kyagulanyi nga tamanyi Mwanga Kivumbi ekyo yali akimanyi Honorable ekyo yali akimanyi Mwanga Kivumbi ne mugamba mubaleke bajje waffe twazuula nti DP yali eziŋŋamye mu kaseera ako Kyagulanyi yasobola okugiwa obulamu yasobola okugisaako emipiira n'etambula tudde wali ku Mukasambidde Mukasambidde tuba tuli awo nga ne DP agiyingidde gidi President Makerere ayingidde DP naye nga Mukasambidde ono amawulire gaatutuukako ti muganzi wa Natasha Kayine Lugaba nga bali bati kabula katamukube n'embaga ne Museveni mukali kakola n'akwata Mbidde n'amusalendalinga n'amutulekera nga mission gye baliko kusanyawo kibiina kya DP kino era omulimu bagukoze DP yayingira mu NRM olunaku lumu nzijjukira Mukasambidde oyo yakwasa abaana abasukka mu 7 balina ebigiru oyo bakwasa abaana ku State House abasukka mu 7 batya Museveni ng'akutte ekibira kigabire omuyindi ekyamabira akitema asimbemu ebikajjo aba DP twawakana era abavubuka ba UID twali basaale okulaba nga twekalakasa okulwanyisa ekyo kyali kigenda mu maaso olunaku lwakya ku makya Mukasambidde ne bigiru abo bombi bajja ku makya ne t-shirt eza black nga ziriko fight against Mabira
Munga batuwadde t-shirt zino twekalakase nga ze twambadde. Naye nga bakimanyi nti DP era traditional color zaayo white and green yaleeta black. Buli mwana yali yambadde t-shirt baamukwata. Ze nali njambadde ne njijjamu awo we nawonera. Singa nange nali ngenda luzira abaana basukka mu nkaaga baabakwata. Ne twebuuza DP erina color ze za green ne white. Ono black abadde azza kukola ki? Lwe tutegeera omutego gw'omusajja oyo. Bwe tugenda mu Tabamiruka eyali Embaale ow'ekibiina kya DP ze nali delegate ava mu kibuga Kampala. Omusango gwe twagusanga ku fayiro nga Mukasambidde avuganya ayagala kubeera legal advisor wa kibiina kya DP ow'eggwanga. Njujukira abamu ku baakulira okulonda bamuyita Muzeeyi Pole Mukiibi yasoma omusango ne babuuza Mbidde what was the reason behind gw'okuleeta emijozi gino egya bbulaaka ng'omanyi DP erina kala zeyo za green and white okukwasa abaana ba DP be baakwata. Omusango yagusanga waawo. Rwenda Kafiire baaliwo bonna bakijjukira bulungi. Mbidde ntumufulumya fuluma genda. Kyali emabega w'ekyo okuleeta emijozi ekyo. Era bamuvunaana okwanguyiza gavumenti okukwata abantu ba activist aba DP ababali ku nsonga y'okulwanirira amabiri obutamutwala oyo Mukasambidde. Kati Mbidde kye yasinga okukola kwe kuteeka Ssebaggala mu biddiru. Ssebaggala teyandifudde nga abantu bamukyayenga bye bamukyawa. Ne bano ekigenge kyamulya. Bano baamukozesa ensobi kakana ng'ayingidde mu State House. Ssebaggala n'avunda bw'atyo. Nze okumanya namaana nenkyawa Ssebaggala. Akalu Ssebaggala keyajja n'awangula. Ze nakulira kampeyini za Takuba mu Makindye nga nmuvubuka muto. Gwotebeza okukulira kampeyini za Meeya nga ze nzikulira mu Makindye. Baali batudde e Makindye ku Mubaraka waliwo bayita Endiz Corner nga Ssebaggala waali. Ssebaggala yankubira essimu nga linaani ne Kabuya Mubaraka nga bampita. Nga baŋŋamba mbeegatte ko naŋŋamba Ssebaggala oli mutabani wange. Nawangudde eddaka lujangu ogende ku ttiimu empanguzi. Nasigala ŋŋaanye. Nasigala ku Asibu Takuba. Ssebaggala n'atuwangula. Nga mpulira namukyawa. Ekyo gundi okimanyi ekyo byenjogera. Bino byenjogera facts. Kabuya Mubaraka abimanyi ebyo. Ebimu ku byamviirako okukyala Ssebaggala ennyo. Teeka Luka Samuyizi Kayaayu. Samuyizi Kayaayu gwe mulaba oyo kanso yeesimbawo okubeera kansala ow'oku disitulikiti akiikirira abavubuka. Twateekayo abantu babiri amannya abiri. Kifula Lukwago ne Samuyizi Kayaayu. Ssebaggala n'agenda mu ddiiro n'abo abasajja Kabuya Mubaraka. Ne bakwata wa NRM bali bamuyita Asirafu. Nti ffe tuzze okulonda nga ffe twalina amanyi mu kibuga Kampala. Bakaka abantu ba DP okulonda wa NRM. N'awangula Samuyizi ne Sifula Lukwago n'awangula. Naye ekyasinga okunyiza kye kino. Nali omu ku abo abalonda olw'ensonga nali ntula ku lukiiko olw'abavubuka olwa Katewano Parish. Jjukira abantu abalonda bakansala ba disitulikiti be bantu b'emiruka. Abakakiiko k'emiruka gonna be balonda oli. Tutwala emiruka yaffe ng'ejjudde abalonzi. Ntuuka ku mulyango nasangawo Kabuya Mubaraka, kino kijjukira Kabuya Mubaraka. Oŋŋamba ajja akuyita. Nalize ne Profesa Kawunyi. Ssebaggala yali tatudde wano ku Sitewolo w'atuula, era atudde eno wansi ku National Theatre nga gy'atudde. Ne mutuukako nanga mutabani wange. Tugenda kulonda Sifula, wano tugenda kulondawo NRM. Nagaanirawo. Nabagamba sisobola nti abantu benjigye Katwe bagenda kulonda Samu Muyizi Kayaayu. N'owa DP omulala Sifula Lukwago. Kumba abasajja omutego gwabwe guno munene. Njagala babuli akalwa ku kaatuuka byaffe na Samuyizi oyo yavanga Makerere ng'atambuza bigere nga nenga tegudde olubege. Twabeera ne Samuyizi Kayaayu oyo mu Bulumi nga tusiiba enjanga tunywa amazzi ga mu kaveera tupushinga struggle. Najjanga alina kyayagala bano bakola ddiiro ne babagennyinga ne bamutta mu byobufuzi nga mwana muto. Bamwangulira ku bulwe busatu. Akalwako nakati kacyanka byamaziga kuba Muyizi twali yali avudde mu ffe nga ffe tumwezimbidde ng'asuumuseemu. Eyo ddiiro neekolebwa bamabike be bagirimu eyo ddiiro neffe twagigaana. Abo abasajja boolaba abo bamukasambidde. Ssebaggala namukyawa. Nze akalulu ka Muyizi kansyawa Ssebaggala saddamu kukolagana naye paka Allah lwamujjudde mu bulamu bw'ensi eno nga sikwatagana naye. Njagala obategeeza Mukasambidde oyo
nti Mujaasi mutendeke bamutendekera Russia omuku gwe yagenda naye mukwano gwange bamuyita amatovu kajoga ko nyali amatovu bamala era semyaka egi ababatendeka mu bukesi n'obukodi obw'ekijaasi era bw'ava Russia yagenda Kongo wa muganda we Kabila ng'afuga Kongo abali emabega wa Kabila ofuga Kongo mukasambidde oyo kati mu 2005 ave Kongo akomawo ngekimukomezawo kujja kuvuganya kubaka wa parliament wa Makindye West mujukire mu kaseera ako yali omubaka waffe gutukkiririza yali Agisufu Subuga Nsambu omugenzi alla musonyiwe ebyamusobako kuba Nsambu yali yalemerera Museveni okumujja Makindye kati Nsambu amanyi gamuggwa wajjawo omuvubuka embula Kalevu Hussein Kyanjo kati Kyanjo olwedde yali amaze okuba Museveni ebituli ku mambo bado gamaze okumulabisa Kyanjo ayerudde Museveni akwata olwo Mukasambidde amuleeta Mukasambidde yajja ne ssente Allahu Akbar yakola office yali ku Mubarakaawo waliwo obayita mu Kiyembe nga office egaba ssente ettante kutambula na sepisi za Abuugi mbidde kaapu ng'ayiwa buyiyi Musimbi bana Makindye baagaana balonda mwani Hussein Kyanjo nadduka n'agenda Kalungu mu by-election ne bamumma akalulu naye yesimbe Masaka ne bamumma akalulu yabadde agenze kubuzaabuza beebuweekula nabo ne bakamumma tawangulanga ku kalulu konna nga k'abantu majority yafuna ka minority yagenda mu yale ebisanja bibiri naye nga bamulondedde Ekyankwanzi nga bamulonda ba NRM era bwe yagenda ng'Ekyankwanzi ng'aweebwa omuzindalo endulu n'eroya kuba mwana waabwe n'agenda n'akiika ebisanja bimeka oyo Mukasambidde kati akakasa abantu ti wa opposition ali mu NRM era Kyagulanyi takoze kimala kugatta opposition naye nga awakana okugatta awakana okubagatta atali munda mu bufumbo dipi mu kugimalawo twagikuwasa Nobert Mao etugano jjuwa Ssebaggala kumbe twabuuka enkayi ne tulinnya mu mazzi Ssebaggala ono yali mwangu okukwasa kibiina n'akuladdiryo ne bamuwasere ne kisigalawo naye twakikwasa Mao n'akibuliza munda Kyembagambe nabuuka enkali ne ninnya mu mazzi ekyo nakola ensobi mu byobufuzi ne kitambula ne kigenda Vice President wa DP Mukasambidde bali munda abakirina be bandi bakoobwemi abakirina obawulira abayina ekibiina obawulira ekya DP kiri munda batulaga nti bakola byabufuzi byakyukakyuka munda era be banaye Kyagulanyi obutagatta opposition oyo Mukasambidde ayinaleka munne Kabigirwa nakolako program emyaka 3 emabega mudeyo mugikebere ngambalaga ensobi Bigirwa zalina takolaga ku mulimu gonna wadde musoga musisi wa chapati akeragulanga to ya musonso na kalamba za misuwa nemabega ko twamulaba ku Bukedde TV nga mukazi wa mulumiriza nga berumiriza gokolera state nawo okolera state yakuwa milioni 5 n'ogula wano yatubulira nti wankyuka Kyagulanyi okudduka yakoze ensobi yandisigaddewo ne tulwanira wano Kyagulanyi omuwa milioni $10 ze bamuwadde tibakoze ensobi ate nga nabo Museveni abasasula baagala Kyagulanyi mukali Kemba gambi ye wabakolera Museveni akola ebitole bya mmere baba bawe ssente abo ebitimu y'abasajja abo balina kakiriki era Kyagulanyi sentamu neebuuza bano abantu yabategeera ate nga takulaganangako nabo era ndekyenga nga Kyagulanyi sentamu naleka Katonda yamusindika kujja kununula nsi Uganda era ekinyiiza bano abantu Museveni kali kabadde ng'akozesa okukozesa fayiro ze ng'alina wagemidde nti balema okutuuka ku Kyagulanyi kuba Kyagulanyi abakukwatagana na bano naba nga batadde mu mukago ogubagatta singa si muvundu kati yagaana okolagana nabo tebamuyinako akiseesi kyekisinga okubayombya ekiyombya mbidde butaba n'akiseesi ku Kyagulanyi kuba Museveni yamusalenda alinga n'amutulekera nga weekyukakyuka nenze saamwagalako akola mulimu ki mu kibuga Kampala oyo yavuga bezi ML mu kizungu awezaamu ennyumba 5 ezinulanga omuntu bakola mirimu kyabo munamateeka wa Muhoozi mutetubalaba magana tujjako omukisa kutukayanira kukayanira nsi yaffe era wano wenyigira Abaganda nti Abaganda bali batujje mu byalo by'obufuzi Kyagulanyi yatukomezaawo akaluba akatubyeko naye bakatubyeko fe alternative
ku mulundi gulinga Museveni wabeera kizudde kigwa wa Besigye kati bwakigwa kigwa mu wa Muganda bw'otaba ng'oli Muganda amanya ng'oli Muganda owaddala obaako ekizibu bw'otaba Kyagulanyi Ssentamu byakoze Kabega alina obuzibu bwe munnabyabufuzi ki ali awo alikkirira atalina byabufuzi atalina ddata ze ebimuku byo bwe Kyagulanyi Ssentamu ebimuku byo okumufiirako mazima gatadde mu byabufuzi bya ggwanga bali bagufuula muzannyo gwa kuwuddisa bantu nti amazima Kyagulanyi gatadde mu byobufuzi tegasaana kubaga munnabyabufuzi naliko ne Dr. Kirondo oyo ng'asaba Kaluuko okubeera chairman wa Makinde division twagende wansi eyo bayitayo mu Kiwempe n'asanga obwana nga bujjudde eminyira kyo ne naga nti buno obwana bulwadde bulaba eminyira nanyini mwana ng'ali wali omuvumira omwana nekyo nakyogeraga musawo nti ono omwana mulwadde nefunayo approach kati Kyagulanyi ebifuzi byazannye abadde nga musawo akubuulira nti ekikuluma kye kino kyekiyiza bano abasajja kati ngenda kubafiirako video ku video awagala Issa abasajja Kabaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banakyukakyuka mbabuuzaako nga bulijjo ono Radio Katwe. Ntaddewo ebifaananyi bibiri wansi awo. Ekimu kya Joseph Kabange Kabira yafugako Kongo emyaka 18. Ekirala kya Fred Mukasambidde. Njagala oteekeko forensics. Wetegereze enkaliriza olaba ki? Olaba ki ku bifaananyi bino ebibiri olaba ki? These are brothers. Same group. Same bloody group. These are brothers. Bana abantu ba Luganda. Kabira yasobola okufuga Kongo. Nga talina kakwate ku Kongo. Nga talina nnyina mu Kongo. Nga talina kitaawe mu Kongo. Emyaka 18. Bwamala okufuga ensi ya Kongo emyaka 18. Ate kati ye muyekera Kongo. Nenda bategezaako emyaka 3. Ne mbagamba waliwo ensi gye bayita ER Republic. Ekyo nekibagamba emyaka 3 emabega. Eyimu ku nsonga lwaki Museveni yatta abakuumi abali bakuuma Charles Waizire Mumbere omukama w'abakonzo yensi eno. Kuba Charles Waizire Mumbere yali amaze okutegeeragana ne Kongo ye Kinshasa